Honorable Segirinya embeera yeeyongedde okutabuka. Omugenzi Ssenyonjo Shafiki yafiira Dubai omubiri gwe gukomezeddwawo so nga ate ye Mama Fiina atabukidde mu kawuneti. Kale ago n'agasingawo g'oba olindirira mu bujjuvu. Mbanirizaako nate mikwano gyange era mbebaza egyo gyonna gye mutuusaako engalo nsaasirako gwe wenna ayina embeera embi gy'oyitamu wabula ng'ate njagulizaako gwe wenna atuuse ku buwanguzi. Amannya nze Omumbejja Aisha Nassolo wano ofunirawo amawulire gonna agagenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda ku celebrities baffe bonna aba wano saako ate n'abo abali wabweru w'eggwanga wabula ng'ate ennaku ezimu tubeera wano ng'ate tudisikasinga ku nsonga ezimu naddala ezaffe ba hustlers ani ali mu buzibu tumuyambye tutya ye abaffe ffe abatannabugwamu munange tubeewaze tutya. Kale n'olwekyo nakusaba gwampuliriza omulundi gw'ogusookera ddala subscribe nga teekako akadde tojja kwejjusa omukwano gwange. Era obutakulwisaawo ngenda kuba ntandika n'amawulire ga nnaku nnyo nnyini ddala ag'okubeera nga Honorable Segirinya Mohammed tuna gwe tumanyi obulungi oyo omubaka w'e Kawempe North bambi embeera ye yeeyongeredde ddala okutabuka era bw'atyo addusiddwa ate wali emulago mu bukuumi obw'amaanyi. Banaye katusabire omukulu ono kubanga bannange byazzaayitamu mu mbeera zino ez'obufuzi si byangu n'akamu n'akeddagala wabula nga Katonda yekka yasobola okubeera ng'ate amutaasa tumuteeke mu ssaala naye nga kyonna kye kiri mikwano gyange kijja kuggwa. Ensonga ate eyo munange envuddeyo ensonga ffenna ze tumanyi ezigenda mu maaso nga zinene okuva we zaakwata omuliro ate munange tezinnazikira ezo ensonga eziri wakati wa Mukawunet SB4 saakati ne Alani Cruz. Kati no munange wetwogerera Mama Fiina naye bw'atyo ageze maaso n'okubeera ng'ate ayingira mu nsonga zino era bw'atyo atuleetedde bwino naffe gwe tubadde tetumanya ate ng'omu afaanagana n'owa Calvin Kayanja gwe yagenze maaso n'okubeera ng'ate aleeta ku mmeeza yadde ng'abantu abamu bwe bawuliriza Calvin Kayanja baabitute nga byayogera tebirina makulu oba nga si bituufu wabula ekyamazima wuliriza Mama Fiina bye yabadde ayogera n'obigatta n'ebya Calvin Kayanja ekituufu kiri nti tewali njawulo just enjogera yaabwe ye yawukanamu ti Calvin Kayanja yabadde ayogera nga wajerega oba n'okuvuma oba oliawo naye ate Mama Fiina yayogedde ng'ayogera mazima naye ng'ate ebigambo bye n'ebya Calvin Kayanja tebirina we byawukaniramu yadde ku nsonga zino eno ez'omukulu ono ate mu Kawuneti. Kugamba Mama Fiina yatuleetedde bwino era bw'atyo n'atutegeeza nti ye mu Kawuneti abadde tamumanyi ku bbanga ly'amaze ng'agenda e Dubai era ye bw'atyo abadde amumanyidde mu kubeera nga driver omukulu ono mu Kawuneti ye abadde tamumanyi nako nti oba bw'atyo akola ki atwala abantu ebweru. Ekirala era bw'atyo agenze maaso n'okubeera nga annyonnyola nti mu Kawuneti talina kampani kubanga ekyamazima ngera Calvin Kayanja jo we yayogedde nti teri muntu mugwira akkirizibwa kubeera nga atatandika kampani yonna mu Dubai ekyo tekiriyo. Ne Mama Fiina naye bw'atyo agenze maaso n'okubeera nga atakyogerako n'agamba nti ono mu Kawuneti alina okuvayo n'ayogera amazima n'agamba abantu amazima nti ye abayambako just kuba connectinga nakubafunira visa n'abafunira ne bed space ate bw'atyo n'akola ki n'abayambako n'okubeera nga abanoonyeza emirimu wabula specifically si kubeera nga zineno kampani ezitwala abantu ebweru nti ne bakutwala ne bakola batya nga ne woba ofunye obuzibu basobola okukola ki okudduukirira. Ye mu Kawuneti just ayambako buyambi kubeera nga ate akola ki akonekitinga gwe n'ogendera ku visit visa n'asobola okubeera nga ate akufunira bed space n'akunoonyeza omulimu n'akukonekitinga n'ogenda ate n'okola ki n'ogenda n'okola so byebyo ebituufu byakola era bw'atyo n'agenda mu maaso n'okubeera nga era ayongera otunnyonnyola nti Dubai yaganira ddala okubeera ng'ekola ki ekola contract ne Uganda kugamba ye Mama Fiina ekisinga obukulu kyabadde anenya mu Kawuneti ono kwe kubeera nga tabuulira abantu mazima kugamba kwe kuwuddiisa Bannayuganda n'abagamba nga watwala abaana ebweru era ayina emirimu mingi so nga ate ekyamazima amazima gali nti abantu abamu bamulemye okubeera ng'ate akola ki abafunira emirimu y'ensonga lwaki abaana abamu balaajana bagamba mu Kawuneti takwata amasimu mu Kawuneti biki kwegamba abantu baasukka obungi ate ku mirimu gy'alina ate nga ye waba avayo alaga nti akola ki alina emirimu mingi so Mama Fiina bebino ye ebimu ku byanenya mu Kawuneti ono. Era bw'atyo Mama Fiina akomekereza agambye nti agenda gulira SB4 ticket bw'atyo addeyo e Dubai era bw'atyo n'agamba nti abaagala SB4 mwena mwena okumusisinkana nga mugamba nti mu Kawuneti yababba mujja musanga atawo ku Luwombo restaurant ndowooza mugimanyi nnyo e Dubai munange mujje n'obujulizi bwammwe then mu Kawuneti babimutuuzeemu abitebye wabanga ddala abadde atwala ssente z'abaana ye Mama Fiina agambye nti kakutte mu nsonga eno mu Kawuneti alina okubeera ng'ate akwata ssente z'abaana be ze yatwala
n'atwala mu bunnambiro n'azibadiza wabula ate naawe amanyi nti ovaayo kuwaayiriza naawe bakulabudde ne bagamba nti munange naawe ebyo gye bijja okukomekereza biyinza obutaba birungi n'akamu n'akeddagala so nze gempuliddeko gali nti SB4 mweno wiiki agenda kubeera ate ajja e Dubai era butereevu gwe wonna wenna agamba nti bakubba bambi ojja kuba totuukirira SB4 kasita oba ng'oli mu Dubai era bw'otyo olina okulabika ng'ate ogenda n'obujulizi obulaga nti oba wasindikira mu kawuneti ssente oba mubadde mukyati nga mubadde mukomyewa wabula ng'era ekisinga obukulu basabye mu kawuneti nti we bajja bambi aveeyo abuulire abantu amazima era SB4 bw'ati amukakasizza namugamba nti ku luno waaba agenda tagenda kujja nti bya mukwano wabula bagenda kujja specifically ku bizinensi nakubeera ng'ate omukulu oyo akola ki avaayo ate n'ayogera amazima mu butuufu zino ensonga nze nkyagenda mu maaso n'okubeera ng'ate nzibaweereza ddala wano olwansonga njagala tumanye ddala ekituufu kyeki olw'ensonga nti ebintu bino eno bigenze maaso n'okubeera ng'ate bitambula buli omu alina information ye ku bintu bino abamu bali ku sayidi ya mukawuneti abalala bagamba nedda mukawuneti yakola ki yakolamu ensobi so kati amazima nze njagalira ddala ensonga zino eno tuzikole ki tugende maaso n'okubeera ng'ate tumanya gye ziwunzikidde mukawuneti ye musobya baali bamuwaayiriza kwegamba zino ensonga mu butuufu nze njagalira ddala okumanya ekituufu era gwe wenna agamba nti bakuba mukwano gwange tubadde tusaba oveeyo ogende omiitinge SB4 ensonga zinero tusobole okubeera ng'ate tuziggusa wabula wootavaayo munange ng'ate oli mu Dubai ate munange naawe ojja kuba okola ki ojja kuba weewuunyisa era nono omwana naye yakola ka vidiyo SB4 yagambye yamufunyira essaawa yonna bagenda kuba ate boogera naye ayongere okutangaaza mu nsonga ezo ate ze yavaayo n'akola ki n'ayogerako mu ka vidiyo so bannange nze ensonga ng'ate munange we ziyimiridde so naffe tusaba mu kawuneti mu butuufu ayogera amazima kubanga ayogera birala naye ate okusinziira ku bantu abategeera Dubai ate nabo baleeta information endala Calvin Kayanja bye yavuddeyo ejjo n'ayogera tebyawukanye nnyo na bya Mama Fina byakoze eki byavuddeyo ate naye n'ayogera so mu kawuneti tubadde tusaba kuleki abulire abantu amazima era nga nkakasa nti zino zonna ensonga SB4 wanaaviirayo mu butuufu tujja kuba tukoze eki tujja kuba buli kimu tukitegeredde ddala bulungi nnyo bulungi ddala kale ng'eyo yonna mukwano gwange nvuddeyo era still mawulire ga nnaku nnyo nnyini ddala mu wiiki ewedde mukwano gwange najja neno ne nkutuusaako amawulire bambi agamunnayuganda munnaffe oyo ate eyafiira ye Dubai mu mazzi era ng'amannya yategerekako ng'ate Ssenyonjo Shafiiki oba abamu gwe baali bayita Fiiki bw'ati ono yafa era bambi abooluganda lwe oba abantu be bonna bambi ab'enganda abakona b'emikwano ne bavaayo nga bambi beekubira emiranga kugamba nga basaba bazira kisa baveeyo ate bagende mu maaso n'okubeera ng'ate babayambako bakole bambi ku nteekateeka z'okubeera nga omwana oyo bambi bamuzza Uganda asobole okubeera ng'ate akola ki aziikibwa ku bijja by'abajjajjaabwe wabula we twogerera bambi essala zaabwe Katonda yazzaanukudde anti omukulu ono bambi omubiri gwe gwakomezeddwawo e Uganda wabula miranga egy'ekitalo miranga na biwoowe ate munange bye bikola ki bye bigenda mu maaso ate wali eri mu bazadde be bambi n'abantu be bonna abali bakola ki abali bategeera ate omukulu ono wabula nga twongera okusaba omwoyo gwe Katonda bambi agw'omuze mirembe ate era bw'atyo agulamuze ekisa agumye emitima ab'enganda sakate n'ab'emikwano naye mukwano gwange ng'olina omuntu obambi yakuvudde ku maaso nawe nsaba Katonda kugumya omutima ssaako n'okubeera nga abafudde abasonyiwa ebyabasobako abawumuze mirembe ate era bw'atyo n'emyoyo gyabwe bambi agiramuze ekisa ngenda kulekerako ka vidiyo kano olabe ate bambi embeera nga weeyimiridde ewaabwe w'omukulu ono Shafiiki Ssenyonjo omugenzi naye nga bambi tusaba bambi Katonda abagumize ddala emitima si byangu naye nga ffenna lyekkubo munnange ffenna lyekkubo tulina okufa wabula ekyawula nti ono leero asooseeyo ate olina ddayo kugamba si byangu n'akamu n'akeddagala naye nga nsigadde nze omumbejja Aisha Nasolo mbagala nnyo mbagalira ddala mikwano gyange genda kusaba subscribe nga oba tonnaba like nga vidiyo eno oba ojagadde osobola osharinga tugende mu maaso n'okubeera ng'ate tweyongera okubeera ng'ate tutambula musule bulungi mweraba Vai.